Oli muntu wa vibe, ekintu kiwa time, baby you're my type, superstar wankuba, nze wankuba, kuba ng'olina by'okola yamani. Omulayo mulungi ali mukulaba nga wano wendi nene superstar Rahma Pinky nga nana kayimba kapya kabayita superstar kyekiriwo Sichiraba bamuyita perfect replacement ya Sheebah kalungi wenjogera bwentyo mba mukyamu oba mukyamu lwaki lwaki mba mukyamu no litwala abantu batususiza mu engeri gye bakirese baleka bagamba nti replacement ngikoze ku competing na Sheebah sigenda kwogera kunyo tetulina mic balowooza oba nze competition oba kumugjawo, but literally that's not my goal. Toze competing nga Sheebah ozekola ki mu Rahma Pinky to start my own journey. Okay. Yes. Rahma gamba oti nebulungi music atambula ati music isimubi kyazize kitya gwali mu kutopinga amawulire buli wamu basayinize manager asinga okuba amanyi mu Uganda kitibwa kya Mukama kitambula kite musically era kyazize kitya okuba nti tuliwa musically TNS kati etambuza music wange. Chatandika Edwin Paul that video director. Eddie chali wange fenna batuzala nabolagala that guy yachintandikira ya connecting ne Jeff. Okay. Yes, so Jeff nayogera ne mami wange ne bakwatagana so ne tutandika. Okay. Mu byo mwakirizganyiza ko ne Jeff byembiwa mama. Basi nga kukiriziganya na mami sinze kubanga Charlie sawa zino swap okiriza mami wange 17. Alune emyaka emeka? Rahma? Akochichi. Bakuza makati? 2004. 2004? Andabetatu? 2004. Kitegeera. My name is Brian wako nene superstar Rahma Pinky. Olimbo olupya, toge ku music olupya. Olimbo olupya balita superstar. Okay. Production? BIT. Video Edwin posting. Lwachi wakoze olimba balita superstar. Nga many people think ni flowing nga Sheebah. Walisanzo? Nedda abantu balowooza olimba oluflowinganga Sheebah naye kyaleka mentality eyo yaabwe kubanze bampa demo teyalina mu ddoboozi lya Sheebah demo yali mu ddoboozi lya musajja eyawandika oluyimba olwo nze nendukwata nengenda ewa BIT nenvoicinga naye simanyi lwaki abantu baitaddeko eyo mentality nti navoicinze nga Sheebah bwekibanga bwekyaze nange simanyi lwaki kyaze bwe kityo balitually nayimbanga nze as me Sheebah munyumya nedda nkwani lwaki temunyumya mbadde simitingako ku Sheebah mbadde soogerangako na Sheebah so still soogerangako naye era simumitingako singa musisinkano kyamugamba kigambo ki respect because she's a legend mukazi w'amaanyi alina music ow'amaanyi so I respect her. Botulwa Sheebah byakoze nawe byogenda okukola kikyatanda bakola kyosubiddwa business Sheebah byonna kanamba abikoze ebisinga mu music industry because enyimba ezakabya zirina hit yazirina buli kimu akikoze naye nze natandise olugendo lwange nga Pinky. I just want to do Pinky nkole ebyo Pinky byalubiri okukola si bigenda menyawo Sheebah oba si bigenda competinga na bya Sheebah. Emabegaka wabaddeyo emboozi wagwa Mbozi kiwa esimu motoka sente and I'm like tetugendayo okay manager Jeff agamba simu okay bwe kubya yasayinize just bagambe bugambe tandika kola na TNS tomanyi ndagano kiri mu ndagano babyogera ne mami ebisinga tenga mami muntu mwesiga because kabali ngenda sapagaliza mwana wekibi so literally mami waba yayogedde naye nga bakiriziganyiza ne batuka kunzikiriziganya ne banga matikato gatandika kola na TNS nga mami wange yana metigendo kola ne TNS tegeza ndi mikono mutu mami aliwa mami taliwo ayuda adiwa kwa limbega Rahma chenyayo mumanya chichimu sama sojo mumanyi sama mumanyi nkolagana yo ne samele namitizeko kusama netwogeramu nampayo n'oluyimba bayira wegenda kodinga simbi kuba kati sama bela nnyo ne Jeff so omuntu mbambera naye at times so kolagana yaferiawo manya abantu babadde balowooza sama yaze mu TNS sigenda kwogera muyimbi mulala yenna ndowooza ekyo osobola okimubuuza ye n'akuddamu kuba nzizenga Pinky sebyange nsobola obiddamu naye basama sibimanyi okay obugambo obusomba yawe era abagizi bange mbagala nnyo expect surprises and the best from Rahma Pinky. We are having a new song superstar wankuba kuba ng'olina by'okola
Ebyo byokola binnemya byenkola. Yeah, you go check it out. Remix video from your YouTube channel yange. Okay. So we're gonna audio no jiwuliriza. Make your challenges of course. Okay, my name is Brian Wako. I'm the superstar Rahma Pinky. But I don't know how I'm